Radio Buddo y'omuntu wa bulijjo ampuliriza nkwaniriza eddakiika ziri 13 ze zaakayita ku ssaawa 5 ez'enkya ya leero nze Ajuma. Nga bulijjo tuli ffenna paka ssaawa zijja kuba musanvu ogw'emisana naku z'omwezi 2 mwezi gwa 8 omwaka 2025 olunaku lwa mukaaga. Eno y'ekinanjo kya nkimize tuli ffenna paka ssaawa 7 nga bwe ngambye kusaasideko gwe wenna alina emitawaana n'ebizibu nti ng'olabye nabyo ate gwe alina ebirungi by'otuuseeko nkuyozaayoza nti weebali kubanga obituuseeko bw'oba ng'obifunye mu makubo malungi. Lunaku olwaleero emboozi yaffe tugenda kugyetoolooleza ku bibiina by'obufuzi. Nagadde tutunuulire ebibiina by'obufuzi bino bingi bibeeruseewo mu nsangi zino naye ng'ate n'ebimu oluusi mubitegedde butegeezi naye nga bibaddewo. Era nkakasa muyinza okuba nga mwe bannayuganda temumanyi muwendo gwa bibiina bya bufuzi political parties eziri mu Uganda, naye nagadde tulabe ebibiina by'obufuzi bino bye mwesibako bisaavinga interest yammwe oba bibeera bisaavinga interest ya bannabyabufuzi. Ebibiina by'obufuzi bino bikkusa nsonga zammwe, do they serve your interests oba bikola ku nsonga z'abo bannabyabufuzi abaddukanya ebyobufuzi mu bibiina bino. Bwe bw'ogamba nti oli wa NRM, does it really matter to you? Oba NRM bano abagizanyiramu ebyobufuzi nga sipiika ono gwe nnina wano n'abalala nga bo babusizaamu nsonga zaabwe. Bw'ogamba nti oli wa NUP, esavinga interest yo oba esavinga interest y'aba politicians bannabyabufuzi abali mu kibiina ekyo ekya NUP. Kuba waliwo okuba ng'oli munnakibiina naye nga toli munnabyabufuzi, ng'oli just muwagizi. Kati nayagadde tutunuulire ensonga eyo, ebibiina bino eby'obufuzi bannabyabufuzi bano b'owulira nti ali mu kibiina gundi, yatandise ekibiina gundi, yatuyise tugende mu kibiina gundi, bano baavudde mu kibiina gundi ne beegatte mu kibiina gundi. Ebibiina by'obufuzi bino biri bitegeeza ki? In the interest of the wananchi biba bitegeeza ki? Mukulu Muhammad, speaker wa NRM mu Masaka City mu studio mwali sebo speaker nkwaniriza asooka okuzibu batuwe sebo nange nsanyuse Ajuma lwate okulabika nga n'olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 olunaku lwaleero nga tusinzidde wano ku kyalo Falkland mu muluka gw'e Katwe division ya Nyenomukungwe ekibuga Masaka. Kino ekyalo bakita Falkland? Yes. Ekimenti mbadde sikimanyi. Eno ye Falkland Cell. Tubeera n'ebyabo? Eno Falkland Cell era kyekyalo kyange ssebo. Nategeera nti tuli ku Elgin Street. N'ogenda n'ekyo. Ssebo nsanyuse nnyo. Nsooka okulisaayo abaabadde ku kasozi ekibuli nga tuli mu kujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ng'ali ku ntebe y'abajjajja we Nnamulondo alamula Obuganda emyaka 32. Njagala okwebaza jjajja w'Obuyisiraamu, message gye yawadde yabadde enkulu nnyo kuba alina akagambo kyagaye nti kawogolingi ng'ekitegeezaga nti abanoonya kawugu kulya era n'agamba abantu babateekeko nnyo amaaso be babamanyi ye takola ki ye tabamanyi. Ate njagala n'okulisaayo eyakiikiridde gavumenti y'owakati ate nga gomenti gavumenti y'owakati kyekibiina kyange ekyenale ekibiina kyenale manyi kyekitwala gavumenti y'owakati Ajaluna Kireme Kasolo. Tebiina njawulo tewali njawulo wakati wa gavumenti n'ekibiina. Anti bwe baga nti gavumenti y'owakati baga nti ani agikulembera ti General Kamuta Museveni nti wa kibiina ki NRM. Yawe tugira fe ab'NRM ne tuga nti ffe tukulembera. N'olwekyo njagala obbakulisa bonna ababaddeyo ate n'okulamusa kuba lozi baffe ab'NRM mu kibuga Masaka. Njagala okwaniriza mukama wange chairman w'NRM mu kibuga Masaka omwami Rogers Kulegeya ate wamu ne chairman w'abakadde ate nga ye director wa Radio Buddo omwami Jagenda Segawa ate omusajja guno bwe yateekawo nti olw'omukaaga twogerereko ebyobufuzi bitambula ate ne programu za gavumenti tuziyiseewo. Nga tetunnagenda ku mulamwa gwaffe guno ogw'olwaleero. Of course ngenda kubuuza ku comments biri njagala just kiri ekijosimba njagala just your comment naye ku kino mu Masaka biri bitya? Masaka City. As regards akawuwa besimbyewo ndowooza Masaka so kutusigira ekifaananyi. Masaka City nga sinalaba bbugumu anti kyoba omanya nti bbugumu lyandibadde osinga ab'opposition badde n'amaanyi naye buli lwalaba basitise manya nti NRM yawangula dda.
Kyovola bati Masaka City kati saawa eno tuli ebitundu 7 mu 5 ku 10 n'alimu. Obuwagizi NRM. Ebitundu 7 mu 5. Olimba obuyina kati. Saawa zino Masaka City. Kuba ekibiina ekyakayisawo bakansala 16. 18 nga bageze mu kanso ku level division ne city. 18 tulina Nyendo Mukungwe bakansala tulina 6 bagenzi. Kimanya Kabonera bakansala 6 bagenzi. Masaka City bakansala 6 bagenzi. 18 kyovola bati opposition tebakyali akaluko bwa imu kati akamu kyemwogeddeko sikitegedde akamu nzijja akako bammeya kati akamu nkyafuna comment z'omwogezi sitemeya ku NRM nga bweyimiridde mu Masaka sitemeya tuli kati ebitundu 6 ekya sitemeya tuli ebitundu 6 naye obibalirawo obibalo ntize mwogezi w'NRM ekyo sikiwakanya wadde n'akamu ekyokubiri ndi mwana wamu sakyadde bukyasi buli kyenjogerako kimanyi ekyokusatu yakava mu opposition yakimanyi bantendekeramu opposition emyaka 17 nga bakutendeka nga batendeka byabufuzi nze saasoma natendekera byabufuzi byokka era kati wegambira bino nti bwe tuba tugenda okulonda akalulu ka 220 Masaka City ogenda okulaba ebyafaayo bibadde bikyaludde okubaawo. Omanyi Masaka City no mu 2016 twafunako ku bassentebe b'amagombolola 3 nga tennafuuka city nga bonna bassentebe b'NRM. Omugenzi Kabula Sogera yatwala Nyendo Ssenyange Mukama Katonda n'amujjula yali ssentebe w'ekkomo. Aji Kayemba Seka Kayemba yali atwala Katwebuteko wano tutudde nga NRM nga yisente. Aji Ali Matovu yali atwala Kimanya Kabona Kimanya kyabakozi nga yisente. Ekitegeeza nti kaakati okuva mu 2011 NRM nekkamu tulabika nga ebibiina by'opposition biwambe Masaka kaakati ate Masaka NRM yakomyewo waggulu okuva kati 25 bwe tulimu kuba bw'otunuulira bwe twadde tulonda regions zino ze twalonze abavubuka abaliko obulemu abakadde NRM mu kibuga Masaka mu nebadde tewangulangako bavubuka nga mulembe guno kuba okuva ku byalo abavubuka 9 paka we tuli ku division bonna b'NRM omwindo ogagazi ate era okuva ku byalo paka ku division we tuli abakadde bonna abayise mu NRM okusinza ku bibalo byo bedda bibala pasi byendi musubala percentage za apparent singa tulonde encha President Museveni ayimiridde ati kati bwe tuba tulonde encha akalulu k'NRM mumanyabo bwoba oyogera ogamba nti ak'NRM kayimiridde katya nze ngambye President Museveni kati President Museveni bwe tuba tulonde encha ayina ebitundu 5 leka naawe kati kulimba yeze yiga Muhammad banza na kukyalo nti abasigadde bagenda gabana 25 ate bya 25 era abasibanja ababigabana kati Masaka City no nga bwe yimiridde ebibiina bisatu biso gabana ebitundu 2 kati ne independent ne twale 5 nayo genda kwogera kinga tukudde mu kalunda wendi ng'ekibalo ekyo tekivudde inshallah nga tanjuludde wendi era nja kuddaana okugaa nti ebitundu binagabula ate ffe ng'abakulembeze b'NRM ebitundu 75 President Museveni byakyaliko kati twagala okutuuka mu January ng'ennaku z'omwezi 12 ng'alingidde ebitundu 45 kiki mugenda okukola kyemutakoze emabega emyaka 40 kyetutakoze emabega myaka 10 ekyo kyemugenda okukola kati between now emyezi ena mu myezi ena kati omanyi obukulembeze bw'NRM bubaddewo NRM ebadde emaze emyaka 10 nga teronda suba kikyasi nga waliwo abaasenguka nga waliwo yajjulula waliwo abaagamba nti ffe tulimaze kakati kulungi twazzemu netunzuukusa ne tuleeta abaagazi ate abaagala ekibiina batagala kulya bebaffe bebabudegeya singa twagala okulya tetwandironze bavubuka abo kuba kaali kayisingana kakati nga tuyimiriddemu awo komiti endala gye nabadde nkwagalamu wagaye nti omulangira Kasimu Nakibinge yagaye nti
abalonzi beewale abagaba kawogolingi ane bwe yakayise neze netegeera naye kawogo ng'oggyeko abakagaba abalonzi bagamba kyabakasaba abalonzi oba waliwo n'abaga nti nze mbadde saagala kuba naye bansabye n'abalonzi bennyini basaba sente nati kati omulonzi kyavaako kusaba tebalonda principles kati abalonda enaali mubo balonda principles that's what you are supposed to say ekyo kyolina okwogera kati nze nkubulidde nga nga munnamawulire kakati kuba ndaba gwe mubirabira nze si mwembirabira obirabira walala nga munnamawulire lwaki abalonzi basaba ssente nga bakandidate abagenzeeyo omanyi candidate kyoli n'abalonzi kye bakutwaliramu wano waliwo omugenzi Tibyasi yatuukanga ku bantu ng'abonga bugonzi bwati n'atambula n'agenda ne bamuwaka kakati ate ne wajjawo waliwo omubaka bamuyitanga Kizza yali yeesimba ku bubaka bwa paalamenti ng'agaba essefuliya wheelbarrow nkumbi ng'ate tebamuwaka ate ng'onalebo Kawanga ng'abeera mu benzi ye ng'olumutabuza nga batula bakamu kati kyolaga abalonzi kyebagenda nakyo lwaki abalonzi baagala ssente abalonzi baategedde nti kati bannabyabufuzi abasinga tebakyakolera abalonzi baategedde era kyoba olaba nti abantu baategedde nnyo ne baga nti abatulima te NRM mbi babi nnyo NRM kyekibiina ekyo ekirungi abantu baategedde nnyo olinga nti ebibiina ebirala birina bannabyabufuzi NRM terina bannabyabufuzi NRM erina bakulembeze. What is the difference between a politician in NRM and a politician in other parties? Enjawulo wakati munnabyabufuzi wa NRM ne munnabyabufuzi wa DP. Anti kati owa DP bw'aba asaba akalulu agamba mutuwe tujjeko ono ffe tujje. Ate wa NRM mutuwe tumalirize bye twajja okukolera ensi era bwe bamuwa era n'abikola n'abimaliriza. Agenda okulanga aliwo ekibulako. Are you serious? Yes. Nti bwe bamala omuwa ng'abikola ng'abimaliriza. Nga wabaawo ekipya. Wali badde oyogera ekigambo ekituufu nti nga wabaawo era ekirala kyeyeekwasa nti munyonge. Nga waliwo ekipya si kwekwasa kuba weekwasa. Abeera yeekwasiza ensi ddi lwetabeera. Njagala okutegeeza ti General Yoweri Kaguta Museveni mu 86 okuwamba Uganda bali temanyi nti mulimu amafuta. Baali bakimanyi. I can categorically tell you nti ne Idi Amin yali atimanyi nti naye ne bimulema. Actually ne Idi Amin agenda okujja ng'Obote yakimanya dda nti mu Uganda mulimu amafuta. So president n'agazula tekibadde kyamu. Naye information ye yebaddewo. Ne balema abaaliwo. That I can agree. Tebaagikozesa. Weebale nnyo. Ne President Museveni agenza okujja nga information eri public. Kati n'agiteeka mu nkolwa. Kakati ate ekyamulemye tetunnagafuna agatambula ekyamulemye kola gyekolamu bwe baba bafumba you cannot start yaliko bw'avaako lwoga nti yamulema bali mu kufumba gwe nga wengendo otandika okunaba mu olaba omukka kakati bw'olaba bw'otunuulira omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze wange ow'enaale entwala gy'atwalamu eggwanga yagenda okujja kuno nga Kampala yokka yesite ekitege kati tulina ebibuga ebirala ekitegeeza nti akyayagala ate era ayongerawo ebibuga ebirala wayinza okujjumula naga nti nemasegedde mwerere municipality goyinza okikkiriza kuba ono yamanyi waatambuza abantu bazibu era kyobnaye sirimba abantu bazibu waliwo yagenda era ku mulembe guno gwe tukolaga nti Kampala tali mu Buganda wakiwuliramu alabika yali ali ate yali wa NRM towakana kiri ku record ayaleta ekibozibozi asamuwulira ndawuza nali genda okola okunoonyeza nja kukola okunoonyeza bwe tutyo kagamba agiba otunuulira nti lwaki tugamba nti NRM bakulembeze ate aba opposition bokwegamba bali ku birala haji bwemba nkimanyi nti Umar aba musiraamu kati ate olinaga nti Umar si musiraamu otomuwakanya kati opposition bwemba ndi kukumanya kwendiko simuwakanya erinnya teritegeeza ddiini no waliyo ne ba Pawulo abasiraamu nina gwe mmanyi Pawulo Williams nga musiraamu era nina Umaru gwe mmanyi Pastor Umaru Mulinde yakyuka bukyusi ne Umaru yennyini Ibn Khatwab Umaru yennyini swaba wannabbi baali bamuyitani nga tannasiramu anti nasiramu anti gatannasiramu akati mbadde nkulaga erinnya terina kakwate kati agi njagala okutegeeza
nti bw'otunuulira ab'opposition njagala ombulire ow'opposition yali alina manifesto ng'eyongereza ku NRM ng'eyongereza ate balina kwongereza ku NRM balina kukola birimatankani nti NRM ebikola X ffe tugenda bikola Z wabula tebalinaga nti NRM bw'eneekoma ffe nga tutandikira era bwe kyandibadde nedda sebo ate eba opposition kitegeeza nti okitegedde naawe oga nti opposition si gavumenti omuntu ayagala okukulembera aga nti munnange waakomye wengenda okutandikira naye omuntu aga nti byakoze si birungi ayinaga nti ono abikoze bubi ekitegeeza nti ne Masaka City ono bwajja agifuna municipality tatandikira awo ayinza ogigeza tasobola netuuka ekinoni oba ekyazaama naye nga njagala okutegeeza bannayuganda ne bannamasaka City mwensinziira ekibiina ky'NRM n'enteekateeka gye kyeteese n'enkola gye kikozeemu ebintu kuba Masaka City bw'otunuulira enguudo ezirimu n'amatandisa okukola kampeyini za NRM Assistant RDC wakimanya kabonera mu studio mwali mukulu Bahati German Bahati nsenso okulabuza ku batunuulizi naye ng'ojja wali wabadde oyagala okuyingirirawo badde mbuuza omwogezi wa NRM ono nti ansiigire ekifaananyi ebbugumu nga siriwulire mu NRM eryakalulu mu Masaka City awo wotusangidde nja kufuna komenti zo kati nja kutwala omukisa guno okulamusa abatuwuliriza abawuliriza baffe abalungi aba leediyo Buddu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalamu abakkiriza mu kitabo ekitukuvu Bayibuli emirembe gya Katonda n'okusaasira kwe bibeere nammwe njagala okwebaza dayirekita wa leediyo eno mukulu Dr. Ssegawa gy'agenda olw'enteekateeka ennungi gye yateerawo okuwuliziganya n'abantu be tutalabako mu ggwanga n'okusingira ddala mu bbendobendo lino ate naawe motoleeta nkwebaze olw'enteekateeka n'emiramu emirungi ne management yonna okutwalira ewamu kubanga mulimu gukola bulungi byakusaasira abafunye ebizibu ebitali bimu nsaba Mukama Katonda abibavuunuse ate era gyakujagulizaako abafunye ebirungi Mukama Katonda nsaba ayongere obibanywerezaako njagala okuyozaayoza era abantu bonna abayitamu mu bumyufu obw'ekibiina kyaffe ekye-NRM ekifuga eggwanga n'abo abeeteekateekera okulonda ku Electoral Commission okuddako ate okusingira ddala yakusaba bannayuganda abawulira leediyo eno nga muli ba delegates b'NRM okulonda omukulu Kyeyune Haruna Kasolo Haji obwa memba bwa Seeke obwa Central Region fenga ngweta Masaka oba Central Region balifuna omuntu bw'atyo tuba tulina ettoffaali ddene eritwegattiddwako n'olwekyo ekikwatako mbasaba mulinyise omutindo gwa Gweta Masaka ne Central Region nga mutulondera omwami oyo constituency eyo yasalawo dda era tusuubira nti ye muwanguzi aliyo ne b'MP baffe abalala kuba kati tuyina Honorable Basiimwe Robert nga agenda okubeera omubaka wa Kimanya Kabonera tuyina Nakitende Rachel nga agenda okubeera omubaka wa Nyendo Mukungwe tuyina Namere Justin nga agenda okubeera woman MP mu Masaka City n'abalala bangi tuyina mukulu Dembe Kipaapaali Meya Masaka City n'aba division gye bali bwe olaba nga meya ku division nga alina baasi oyo tiikinga kubanga baasi erina gyeraga ambuleera ekola kaseera na kaseera tekola buli budde omuti gubeera kutuula mutuuzi omuti olina kutuula ng'omudde so bino ebirala mubiveeko
enkumbi ekola mu season nayo n'ebirala naye tambule ne bbaasi kubanga yo buli budde etambula ate buli muntu emutuusa zimanyi n'okufuna akabenje n'omuti gugwa n'omuti gugwa n'ambolera eyulika waliwo olubusinezensanga nga kifiiridde ku kkubo naye era nga bulyabo bakonkomadde nga basi sibo yafudde naye era bagikanika n'etambula ate buli atuuka nagandize kanviiremu wano ate omulala n'ayingira akyagenda ekyo ate bbaasi yo kyesingira byonna owambuleera agizinga n'ayingira bbaasi owenkumbi naye ayingira mu bbaasi n'enkumbi ye okimanyi nti waliwo omuti aguvaamu ng'alina gy'alaga naye n'ayingira bbaasi okimanyi nti bbaasi ekuteeka ku toto waliko wemuyita kuwerokamu ng'ojja Masaka ng'enkuba etonnya nga weetaaga ambuleera of course n'ofuluma mu bbaasi nga weetaaga ambuleera naye olabye nti ambuleera ogyetaaze kaseera ogenda otuuka ewaka nga weetaaga enkumbi okulimu ofuna ekyokulya era naye ogyetaaga kiseera si ya buli ki si ya buli kadde naye okutambulako buli budde oba oyagala okole ki ojja kutambula osobole kugamba okutambula kwekulaakulana nti wobadde siwokola ki siwoosigadde obeera weeyongeddeko so yenkulaakulana abantu bawagire ebbaasi buli wamu basobole okukulaakulana mbadde mbuuza sipiika ono Masaka nga bw'ayimiridde naawe obadde otubuulira Masaka City member wa parliament y'ono Kimanya Kabonera y'ono ate muga nti kiri kitya alina percentage zampadde sebo mugaye nti singa tulonda enkya tobaddeewo President Museveni Masaka City akola atya nagamba ogambye 75% tulonda mu January gwe chairman baati olaba otya ono ye mwogezi w'ekibiina era nsibuuziza mwogezi anti bwayogera bayogedde bya kibiina ekibuuzo kyange kigambye nti gwe olaba otya alaba atya gwe olaba otya nze ng'omuntu era ndaba ng'ekibiina bwe kyalabye is that the official stand of the party ate omwogezi ayogera bibye yogera bya party omwogezi tayogera bibye aba mwogezi wa kibiina era ng'ayogera bya kibiina mu studio assistant RCC tumulina mukulu Katumba Ssegabaani tukwaniriza buza okutuuliriza neyanze nnyo neyanze Haji Umaru nze Ssegawa Katumba assistant RCC wa Masaka City njabakozesa omukisa guno sookera ddala okwebaza abakutuuliza abaffe okutuwa amatu gaabwe buli wa mukaaga batuwuliriza ate budde butuuka obw'okukuba amasimu batuwabula ekimu ffe tukitwala nga kya muzannyo tukisiima nnyo njagala okwebaza mukulu wange Nannyini eno chairman w'abakadde Masaka City n'abakozi bonna bakola nabo nti mwebale nnyo okututuusizangawo obudde buli lwa mukaaga ne mujja ne tusobola okumaganya ebirowoozo ku nsonga eziba ziruma bannakibuga eziruma bannayuganda bonna nsaasira abo abafunye ebizibu mu wiiki eno ate nezisanyukirako n'abo abafunye essanyu abafunye ebizibu twekwase Mukama kubanga wali kijja nga tamanyi ekyobula nga bannaffe Abaisiraamu bwe bafiirwa bongera kutendeeza Mukama abafunye ebirungi tujaguze naye tumanye nti buli wabeera ekikko bw'okivaamu ogenda ku kasozi nga bwe tufunye essanyu nga tufunye ebirungi tulindirire n'ebibi naye nabyo tubimanye nti atuwadde ebirungi yatuleetera n'ebyo ebibi asobole okutesitinga
oba okupima okukkiriza kwaffe. Byonna byonna tubikwase Mukama kubanga yeekamala byonna. Ekibuga kya Masaka kiri bulungi, tubadde situnafunamu buzibu bunene nnyo, ng'oggyeko obubbi obutonotono obutandise okulabikako naddala mu kitundu kyaffe ekya Nnyendo, mu bikuubo omwo mulimu abaana, mbayita baana naye si baana, naye baava mu baana abakulira ku nguudo batega abantu. Naye amawulire ago ge nagafunye njakakasa bannamasaka nti tugenda kukuba enkiiko mu byalo n'abakulembeze b'ebyalo tunogere eddagala. N'okusingira ddala tulina okukkiriza nti abakulembeze b'ebyalo abaana abo babamanyi, naye tebaagala bwagazi kubawaayo kubanga bamanyi nti omutabani wa Katumba, omutabani wa Ssegawa, kati batya okubawaayo. Naye gye banaagomba okubatya okubawaayo tusobole okutereeza ebyokwerinda mu kitundu, gye bajja kwongera okufuna ebizibu. So tubasaba mu nkiiko ze tugenda okukuba ez'ebyokwerinda batuyambe, batubuulire tunogere wamu eddagala, ekibuga kyaffe kibeeremu emirembe. Nja kwebaza bannamasaka okukuuma emirembe naddala mu mbeera eno gye twakavaamu ey'okulonda abakulembeze n'okulonda abagenda okukwata flag ez'ekibiina kya NRM, nti beeyisizza bulungi kubanga bw'ogezaako okuwulira amawulire agafa mu bitundu ebirala si malungi. Naye wano waffe buli twavuddemu bulungi nga tewali muntu afiiriddwa obulamu, sinakindi nga tewali muntu ageze mu ddwaliro. Ekyo twagala okubeebaza n'okubasaba nti emirembe egyo gye mwakuumye mugikuumire ddala mpaka 2026 tunaaba tulonda akalulu kali akanene, ate tukaveemu kubanga akalulu ka kiseera muliraanwa wo ojja kubeera naye n'akalulu ne bukanaggwa. Kakati kikola makulu kuva mu kalulu ng'omuttidde omwana oba ng'omukubye ennyondo oba nga muyombaganye, kubanga bw'okuba enduulu yasooka okudduukirira. So tukuume emirembe bino ebyokulonda bireme kutwawula. Tumanye nti ebyokulonda mutima gwa muntu kusalawo nti ono gwe mpuliramu eddembe, ate abantu tubawe eddembe. Era nja okukozesa omukisa guno okwebaza ekibiina ky'NRM ekyaleeta emirembe gino n'okukkiriza enkola y'ebibiina okukola mu Uganda, nti omuntu wa ddembe. Kyova olaba nga newankubadde ffe tuli mu bukulembeze naye tukkiriza nti muganda wange Honorable Mpuuga bw'aba awangudde aba awangudde, era tukkiriza okusalawo kw'abalonzi bamulangirira. Naye nga naffe bwe tukkiriza, tubasaba n'abatakkiriza mu kibiina ky'NRM nti bw'abaawo nga waliwo ow-NRM awangudde, nabo bakkirize nti awangudde. Nga naffe bwe tukkiriza ku levo zonna, kubanga osanga abantu nga bagamba nti balina abantu baabwe baalonda ne batabalangirira era nga bo bakitwala nti be bapulezidenti baabwe. Ate ne beerabira nti eyalangirira memba paalamenti, eyalangirira meeya, eyalangirira kansala, era kyekitongole kyekimu ekirangirira ne pulezidenti. Olwekyo bwe tuba nga tusobola okukkiriza, tubasaba nabo bakoleki bakkirize okulonda. Obadde obuuza baganda bange bano nti NRM ebiridde etya wano.
nze njala kwawukanako nabo nti ebyobufuzi biringa ssente. Abawangalideko wano mu kibuga bamanyi nti abagagga be twasanga mu gy'ekyenda kati bakyali bagagga. Olwaleero oyinza okuba nga Ssigaba Katumba yasinga obululu, olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2, enkyanga ennaku z'omwezi 3 nga Hajji Omar yasinze obululu. Kubanga nyina obululu, nyina abakulembeze bemmanyi nga obululu bwabwe bwafa ekiro kimu kyokka, bateekawo ekigambo abantu emitima ne gikyuka. Bagamba omuntu ava n'ewaka ng'awagira Katumba agenda otuuka ku polling station ng'awagira Uma. Kubanga alina kwasanze mu kkubo, n'amubuulira era n'amubuulira ekituufu oba n'amubuulira ekyobulimba n'agenda n'awunguka. Kakati abakulembeze b'NRM abakalondebwa, ndowooza omulimu mutandike tulina okujjukira nti mu kalulu akawedde aka 2021 Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wano baffe yafunawo ebitundu 21 ku 100. Kakati twetaaga amaanyi ag'enjawulo. Kya mukisa mulungi twakalonda obukulembeze obujja, ate obukulembeze obujja ebitundu kumpi nga 7 buli mu bavubuka. Tulina okwongeramu amaanyi okula nti tuva ku bitundu 21 ebyokulonda okuwedde twambuse percentage esukka mu 50. Niyo omulimu ogwo omunene gwetaaga okukola ekiro n'emisana. Abatuwuliriza bwe tunaabeera awo ne tulowooza nti twawangudde dda, ebintu biyinza okutubeerera ebibi nga NRM. Tulina kukola kiro na misana, tulina kunnyonnyola bakama baffe abalonzi ebintu gavumenti y'NRM by'ekoze. Ate wano mu kibuga eky'e Masaka birabika byangu byakunnyonnyola kubanga bikola ki? Birabika. Then n'ebyo bitannaba kukolebwa tubiteekeko amaanyi. Abategesa mu nkola ba technical people, town clerk and team, tubabeereko nti batuusa obuweereza obutuufu mu bantu, abantu bakole okusalawo okutuufu. Olwekyo omulimu gwe tulina, nze ne bannaffe abalala bakyayagala emirembe, okugezaako okunywereza ekibiina ky'NRM mu buyinza. Era mmwe abalonzi abatuwuliriza, kati kino kye kiseera okusalawo oba tulonda emirembe oba tulonda obutabanguko. Oli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo. Omanyi obadde tunayingira ndowooza nakibuuziza sipiika ono ne mubuuza nti alina tageti ze yasetinze. Naga nti twagala okutuuka mu January myezi 4 okuva kati nga tuli mu 80% obuwagizi bwa NRM ne Pulezidenti Museveni mu Masaka City. Ne mubuuza nti kiki kye mugenda okukola to achieve those targets. Likewise byonna by'oyogedde mpulira bye bibadde bikolebwa emabega okukakasa nti ebintu bya gavumenti byekola bituuka ku bantu. This is what you have always done. So noonyamu ekipya kye mugenda okukola mu kaseera kano okukakasa nti targets ezo zimuseetinzi zibeera achieved. What is that you are going to do? Mwebale nnyo. Ebyo tubali tugamba abantu bulijjo, naye okusookera ddala obukulembeze bw'NRM obubaddeko bubadde bumazeeko emyaka 10. Tulina endowooza ate nga ntuufu nti abamu babadde tebakyakola, abamu babadde baafa. Kati twakateekawo ttiimu empya. Kati wano mu Masaka
tulinawo abakulembeze 630 bapya ku byalo ate gye bali bakyalina amaanyi. Tubasuubira nti buli muntu asobola okunoonya obululu oba obuwagizi ku kyalo kye. Kakati buli muntu bw'anoonyayo abantu 5 oba 10, kale bw'anoonyayo 10 tuba tulina 6,000. Kati ekyo kimu. Abalonda bafuuti soja bapya ate bavubuka. Ekyokubiri, Office ya President ekola ku butebenkevu kubanga ebyo byonna bibeerawo ng'obutebenkevu buli. Luli mu 2021 wabaddewo abakulembeze 2, RDC ne deputy we. Olwaleero waliwo abantu 9. Tulowooza nti amaanyi ag'abantu 2 n'ag'abantu 9 gaawuka. Kati obadde ombuuza kiki ekipya ekiriwo wakati w'olwaleero ne 2020. RDC akola mirimu gya president gya NRA. No. Luli mu 2021. Olira bw'omulese mu NRA. Tofaayo. Simulese mu NRA. Njagala owulirize bulungi ogoberere. Simulese mu NRA. Nkulabikidde ng'atawuliriza. Bw'ontunuulira nkulabikira ng'atagoberera. Ndaba bino byotadde ku matu. Nti abantu okusobola okulonda obulungi bateekwa okuba nga balina batebenkedde. Kakati mu 2021 okuwaako ku history yaawo nti abantu turn-up yali ntono. Abantu abamu tebaalonda naddala abantu abakuzeekuzeemu olw'okuba baafuna okutiisibwatiisibwa. Njagala okubakakasa olwaleero ng'enaku z'omwezi 2 nti kiti kigenda kuddamu kubeerawo. Omuntu ajja kusalawo agenda alonde omuntu gw'ayagala. Kati obuvunaanyizibwa bwa RDC, obuvunaanyizibwa bwa Office ya President, titugenda gezaako okukola buli kimu ekiri mu busobozi bwaffe okulaba nti buli muntu ava ewaka we n'agenda n'asula n'akuba akalulu. Kakati tulina essuubi nti olw'okuba luli abantu bangi baasigala ewaka, ate bwe twakola okunoonyereza nga baasigala ewaka baali bantu bakuzeekuzeemu. Ate abantu abakuzeekuzeemu 95 ku 100 bawogera gavumenti eno kubanga balabako ku biri ebyaliwo. Ekyo ekibalo kikyo oba kiri official? Kiri official. Nti abakuzeemu ebitundu 9. Yes. Abantu abakuzeemu baalabako ku mbeera eyawukanako ku eno eriwo olwaleero ng'eri yali mbi. Kati bano boolaba abeetikko obukoofiira era nyiza okugamba nti Haji Umar singa wabeerawo olukuŋŋaana era ojja kusanga ng'abantu bataddeko obukoofiira obwo obumyufu n'ebifaananako ng'ebyo ng'aba mu myaka gya kivubuka. Era abamu gyonyina bwe nabadde ku medium ng'era omuntu yakubisimu n'agamba nti nze sirina mutawaanya na gavumenti eno eriko naye mpulira nnyina ennyonta ey'okulabako ku mukulembeze omulala oba kiyinza kubeera kitya. Kati olaba nga talina nsonga ya simbalaala naye ayagala kulabako bulabe ku change. Yakuga nti weesiimye bw'ayagala kulaba ku change kubanga yanga nti wa myaka 4. Nanga myaka 4 sirabangako ku mukulembeze mulala. Muga kati singa mbadde ndi kumpi naawe mu myaka gya 40 nagwe naawe olugenda kewa mama n'omuganda naye taata muno omulabidde emyaka 4 mpayo ku taata omulala.
Pango umuntu omukooyi emyaka 4 nga ndaba taata omu tebiri synonymous bina mu similarity kyokulabireko kyowane kyeyabadde ategeeza tebina kakwata bina mu ategeeza mukulembeze oli muzadde omuzadde naturally omuzadde takyuka mukulu omukulembeze akyuka nedda mukulu kati kankubulire na kino that's a fact it is not a fact it is kakati mbulirayo dindako katono mbulirayo in human history omuzadde yali akyuse yali alina taata kataata niwayitawo emyaka 4 n'afuna taata omulala kati totawaana haji mama wange waali owo simanyi bawaali gyali kirungi kati gwe mu mutima gwo tokimanyi nti oyinza okudda ewaka nagamba nti haji si yakuzaala ye gwona oba osoose ampulira naye si ye yekka si y'anaaba asoose tubalabye bulijjo buli lunaku lwoteekako tv noteekako leediyo nga taata akyuse era nga taata ali asambagala waliwo n'ali ebutabika ali ku rehabilitation ku baana 8 yasigazaako bameka basatu ndi amuntu gyali ng'asonga mu katumba nagati oyo fooma taata wange kati faba wange alidde wano awo kunaluddugavu awo kugala gyerina luddugavu awo omanyiwo va ku kizimbe kya wasu mutabani wange wasu okigala gyeddaka awo oli yalaba kitaawe ng'alina n'abazzukulu ne bamusitula n'abazzukulu be nebamugalive ewawumalu katugezi wa Katumba ye taatawo nekyazanga wali omugenzi Haji Katende so si kipya bamukyuseza ku nkaaga byenjogera tubirabyeko n'abatuuliza babirabyeko era ebimu babimanyi niwakubadde wumalu wali wa Katumba naye si yamukola ki ali wa taata mukyamu kati ebyo tubirabyeko nolwekyo toŋŋamba nti example anxiety mu bantu anxiety kwe kuwankawanka is normal mwe lwaki muteekawo embeera y'abantu okuwankawanka all the time era kyokkola tosobola kubeera wano ng'otudde lunaku olulamba ne bwe tuwayoyota esi ne tugiteekako ne tuleeta akacyayi enkoko era oyagala ofulumeko ebweru ekyo kati mwalaki mwagala okuwakanya ekyobutonde abantu mubawe balabe ku kintu ekirala ekyo kyetukola ate ne bakisaba ate gavumenti eno yekikola nti buli myaka 5 mugenda mulonde wa LS1 ne balonda buli myaka 5 mugenda mulonde wa kansala ne babalonda buli myaka 5 mulonde ba meya bamu myaka 5 mulonde pulezidenti wamu buli myaka 5 ena nimega nti fetuleese ono mutuleetere abantu basalawo ono ekyomukisa omulungi oli musajja musiramu ate okusiramu buusabuusa kubanga nyino bannange byendaba nga ekifo ky'okusaanukula obusiraamu butukkiriza okuwasa abakyala bameka bana naye ne buteekako condition ozimanyi olina okuba omwenkanya ozimanyi naye wakati wange naawe n'omutima gwo omanyi nti obwenkanya buzibu mu kwagala mu bino ebyamatiriyo byangu n'ogula gomesi nga zifaanagana n'omwemu neono n'omwemu n'ogula kiro enyama eno noteekayemu neno noteekayemu naye mu mutima gwo omanyi nti kikola ki byawuka kati bwe tuba nga etteeka litukkiriza buli musiraamu alina abakakyala bana ate oli wabayimani obeera tteeka bwe ligamba naye ako kuba kusalawo kwe etteeka bwe ligamba anti etteeka bwe ligamba etteeka ligamba nti muwase 2 3 oba 4 naye singa mutya nti temujja kuba benkanya wasuumu etteeka bwe ligamba kanaffe etteeka lyaffe lyotugamba nti buli myaka 5 muddeyo mu bantu mubawe omukisa beerondere naffe buli myaka 5 tukola naye tubaga nti naye bwe mulaba ng'ono aliko abali tebakoze omwongere ekisanja
Amateeka gafaanaganye. Kakati abatuwuliriza muli baddembe okulonda. Omuganda agamba nti bwewalabyeko ye mwana. Ate omuzungu n'agamba nti ofundako ne sitaani gw'omanyi okusinga malayika gw'otakola ki? Gw'otomanyi. Kakati oyinza okuba ng'olowooza nti ono aliko takoze bulungi olw'okuba nyina miliyoni emu nga nalibadde nyina miliyoni 10. Naye ng'ate waliwo agenda okujja nga neyo miliyoni emu bagenda kusanga mu nnyumba bagikuggyeko kubanga twabirabako nga tokyasobola kusula mu ttegula lyo, tokyasobola kutambula mukazi omulungi, buli kimu bakyegwanyiza ate nga bakitwala ku maanyi tubirabyeko. Naye kakati nze njagala kutegeeza nti omuntu ajja emiliyoni za ssente 5 miliyoni 5 mu Centenary Bank ng'azitwala mu DFC n'azikwata bw'ati mu ngalo nakkirya n'aziteeka ku DFC nga tewali kinki nga tewali tuka ku Nabugabo Road Kampala just 2 weeks ago ndoza 2 weeks or 1 awo ekyotera waliwo ababbi bakwati ne babasuuza ne mundu tuzibadde busy badde zitawali control it what you are saying. No. Ekikontana nekyoyogera. Nkugambye tekikontana nkugambye. Ndi kati gwobadde omanyi muzibadde bbiri. Nazibadde teri twazikutte. Ndika tewakyali kijjera. Era n'omulala n'agenda n'anetantala n'agenda n'aginyakula waginyakudde ne tujja mukwata. N'olulimi luwangaalira mu kamwe ebbanga lyonna. Tujja kola olumu. Oyinza okweruma. By accidentally, nekyo bwe kiri kyoleese. Gavumenti eno egezezzaako okuteekawo emirembe egy'abantu aba bulijjo okwesalirawo abakulembeze bye baagala buli myaka 5. Naye kaakati olw'okuba NRM erozezzaako kubanga okulonda kugenze twakutandika egezezzaako neragako ku kyerina. Era omwogezi wa pate bwagamba nti basomera 8 ndoza batunulidde performance y'abavubuka n'abaliko obulemu n'abakadde ne balaba engeri ekibiina gye kikoze ne bakola projection. Kubanga twalonzeeko oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tutandikire ku mulamwa gwaffe bwe twategesa olwale. Njagala tutunulire ebibiina by'obufuzi bino. Do they really matter? Ku bantu ba bulijjo ebibiina bino bikolera abantu ba bulijjo oba bikolera bano bannabyabufuzi ababirimu ababivuga nga be bagusizaamu ensonga zaabwe. Ampuliriza katujje tuvaawo.